bambi Bredroni nanzikiririzaamu nnyo nambuuza obeeranga wa. Nemugamba mbyeyo mukyalo. Ngamba olimba bino byokuba si bya kyalo nga wabikubira dda mu kyalo. Mukyalo. Nagamba bino byokuba si bya mukyalo. Nagamba boyi jangu mu kibuga. Toddayo jangu mu kibuga tukole. Era ne tusikechi nenteekamu project na voicinga ngamba mwana oli wakabi. Wakabi olina taaki nnungi. Nza okulowooza olina simu. Kati ate nga bwenzira mu kidandali. Bubula asala nagamba ate boyi byonna obikuba. Nagamba byonna obikuba. Najja ne alien awo kikimbe kye kyasooka tonkaka. Aza kuzina tonkaka netukola awo ekimba yangamba kimu oli wakabi. Alien. Oli wakabi. Ndi n'omukulu a producer, muyimbi ate muwandiisi. Waliwo ekyakyesiga ate nga musumba. Musumba, muyimbi, muwandiisi, producer, abulako kimu kubeera promoter. Naye bwe kituuka ku ndongo byonna birimu bw'ati. Ogamba otya? Ndi bulungi. Oyagala. Wadde ombuzeeko ebbanga ddene. Kirabika ebbanga ddene nasooka kujja mu studio eyo. Studio ekyaliyo? Studio eri. Ojjakolera eri wansi? Wansi. Ate nagendaga taata. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Sooka abantu obeyanje. Amanya n'eddoboozi abatulaba bampita Ziraba Godfrey aka Jizzy Beats. Yeah man. Ziraba Godfrey. Yeah man. Mwajja Jizzy Beats. Yes sir. Walifumba otya n'ojja n'erinnya eryo? Erinnya in fact omuntu yali alimpadde yali bamuyita Musumba Ronald, musumba wange okuva Mbale. Oli mwana weeyidinda saidi ze Mugwere. Yeah man. Omusumba yalikuwa erinnya? Omanye mu kusooka bali bampita Doneta. Ngo donatinga ki? Erinnya eryo tosobola nabitegeera kati omanyi muba wakatandika endongo buli kimu oba oyagala okyewe. Tugenda ddituukako eri. Tusooka tudde emabega. Yes sir. Ozaalibwa wa? Nzaalibwa Palisa. Kitundu bakiyita Kagwese. Mami dadi gye bali? Balamu. Bawulira omwana ali mu kibuga atetenkanya? Bawulira mutabanyi bamuwulira. Ova otya Palisa otuuke mu Kampala? Palisa olugendo luwanvu bwemba wakumenya wakutemaatema. Nze ndi musajja azaalibwa mami wange Mugwere, taata Mugwere. Ndi musajja akulidde mu Bugubi, banki ogere nti Bugubi. Mu Luganda Bugubi. Ndi musajja ayise mu nnaku ki ng'olina abazadde bo bonna? Tekikwewunyisa. Sigamba nti kaakati maama ali bw'ati ne bw'ati oba taata ali bw'ati. Kaakati ndi mu nnaku. Waliwo life. Wotuuka mu life gwe nga gwe n'ogamba obulamu babuganye bulaadi. Nze nga nze okutula mangu ndi musajja eyali ndowooza atagenda kutuuka mu Kampala bwe mba nkubuulidde ki ekinkwatako ate ne wano wendi. Naye okusookera ddala nga sinalokoka. Wazaalibwa toli mulokole? Mami wange Mukatuliki ne dadi. Era ne kati Bakatuliki naye bagenda kulokoka maaso awo, bagenda kyuka. Gwe ogenda obakyusa? Mungu yakyusa sinze. Nze nazaalibwa mu Bakatuliki, mami wange Mukatuliki, dadi wange mbaagala nnyo. Naye nali ndi musajja ayagala nnyo endongo. Nali ndi musajja ayagala nti newe mba mpulira ekidongo nga kiri ku ttale sayidi zeeri
ng'odduka nziruka n'entoloka mu kiro ne ŋŋamba waayo kakati nsomye P1 P2 P3 P6 P7 kati nyingira mu senior 1 era nga olumu ntoloka mu kiro toloka mpita mu ddinisa mami akuzingawo ku makya akuswama ku makya asanga wakayingira ovaawa nzeeyo olumu bankubanga nenzirika n'ozirika nga bakubira ndongo lwandongo kati time netuuka nenyingira secondary still secondary nali ndi wandongo njagala nnyo ekyo ekintu kati senior 1 term esooka okyali palisa gy'osomera kyali palisa senior 1 term esooka nenfuna akawala kati akawala akubambi netukola ki netubikola banjogere bwenti nemweyonoona webale mwonna muli mu senior 1 ffenna tuli ye yali mu senior 2 nga gwali mu senior 1 oyagala ba senior 2 ng'abawala budde bali beepanga sebo nga ye ate ayagala abalenzi ba senior 4 ate owa senior 2 baba balalamu naye gwe owa wano ate n'omuwa wano nze ate nze yawamba wali negamba yeti ono kankoleki kakati ntuuka nemufunisa olubuto kati gaalo naddayo ibwayo manyi yali azzenga omugenyi ewaka byakiyaayo manyi nali nino mujagujagu muholidaawo mukaholidaawo azze okukyala ku kitundu kati nze kyali nze muyaaya aliwo gwali ku kitundu omugezigezi gwe mugezi w'ekitundu webale nnyo kati ntuuka n'afuna olubuto kati nze already kati essomero nditandise taamu tu ntandise mba ndi awo wayisewo emyezi ena ndaba motoka eyingira ningambo waki ekigenda maaso ewaka kumakya manyi ndi muntu twali tusula mu grassy thatched houses obuyumba obw'essubi buno obusiisira yobulabangako nagendayo palisa nabulaba obusiisira bayita busiisira kati nze muntu akulidde nti enkuba weetonnya tuba tuyimirira buyimirizi kitegeeza yali etonnya wali butonnya nti time yali etuuka nga waliwo obulamu bwennimo bulaza naye nga muli neebuuza naye bano abantu abalala bendaba wano baatuukawo batya okubeera nga bali mu bulamu kati nga gwe nti mba nkulabira eri ku mukutu neŋŋamba naye omusajja ono yatuuka atewa kati nga nina embeera gye ninamu nti mami asula watonnya taata tusula watonnya ate bambi ffenna tusula mu kayumba kamu ndi musiniya wano nsula mwamaama mu nyumba ennyumba etali mu kisenge oba nfuna obusisira bwetembeera mu bisenge waliwo abamu bano abakozesa ebitoogo n'ateekamu wakati baawulamu abamu naye abamu ebeera just an open place kati mpita mu bulamu obwo bwe ntyo kubamu akafaananyi nti mpadde kawala kaabendi olubuto nsula mwamaama otandise ebikolwa by'abantu abakulu naye ng'okyasula mwamaamawo ate maamawo naye asula ne taatawo tewaliwo olukuubo lubaawula n'owulira ennaku taimu neetuuka omuwala ne bamuleeta emmotoka ogenda emmotoka bazze bayiise ne bankubira akama nti gwe omanyi nti nedda kawedde mudda kunze olimba kiki taimu neetuuka neŋŋamba naye lindako omanyi taimu eyo bwetuuka ekintu ne kijja surprisingly otuuka n'ogamba sinze neneegaana nsinze kati omuwala agamba igwe kati ate maama nga ŋŋamba nti wano sikwagalawo myaka 16 oba 17 awo we watyo mami nambuuza naye kati okakasa
otuusa okufumbirwa gwe obufumbo onaabusobola osula mwange embeera ogiraba eyawaka. Kati omuwala bamundeetera beera naye mbeere naye anti kati ndi musajja. Kati muganda wange tayimu neetuuka ne bamundekera baako bye bateesa bye bakkaanya ne taata ne baddayo. Kati obulamu ndowooza okubamu akafaananyi. Sirina mufaliso, nsula ku kiwempe, sirina oba nkyogere ntya, sirina nessuuka nga liryawo lyakubaakuba kali awo akasuuka, naye ng'eno ebweru nkulaga nti oli sita endongo kw'otava. Weebale endongo yo sigivaako. Kati time neetuuka ne ntandika okwejjusa lwaki nazaali nga muli nejjusa buno obulamu nga sibitegeera okitegeera. Kati time neetuuka muganda wange navuga booda buno bugaali booda gaali maanyi g'ekifuba. Navuga booda gaali okumala wiiki nnamba. Nali nina empale emu eya secondary gye nali nsomeramu. Kati empale emu kati gye nali nkozesa, kati jjukira bandeetedde omukyala, kati nina akapale kamu k'obadde osomerawo emisomo gifu. Kati buno obusigadde bujiinijiini obucupacupa tebuntuuka bulungi. Kati tayimu neetuuka wiiki eyo emu empale neeyulika ekituli nga nvuga booda, nina omakinga sure nti ewaka omukyala amuyiiyizaayo, naye ng'olowooza olunaku nkola sente mmeka? Olunaku ennyo bw'oba obuze ennyo muntu omutwala wali 2, 3, 5, 2 ogenda okumaliriza olunaku ng'olinamu 15,000 ng'omukyala yeetaaga ekyokulya ewaka. Kati kwe kukomawo ewiiki we yaggwaako mami n'ampita ngamba okutandika olunaku olw'enkya saagala kulaba wano. Agamba saagala kulaba mu maka muno unless nga obulamu bwo bugenda kukomaawo, nga simanyi nti oba Katonda yamwogereramu, nga sikimanyi. Kati mami nanemeraku n'ateekawo embeera n'agamba mukyalawo ngenda muwa obusepiki, ngenda muwa obusepiki, ngenda mulabirira begenda wa ku ssomero ddeyo. Kati palisa nenzirikayo, natoloka ku makya saa 11 omukyala n'ambuuza olagawa. Kunze nkeera kuyiriba kuyiriba 11 naye abakyala abo balala 11 ku makya buba bukyakutte. Omukyala yangamba olagawa? Kunze genda yiriba mbe musajja wadde ntoloka nziruka. Osoloka odduke olagewa? Kati ngenda Bukojja bayitawo Bulangira Bulangira Kibuga, era nakyo kiri Palisa. Weewale nnyo. By then kyali mu Palisa district, naye right now eyitibwa Kibuku district. Bagitema. Kati nentandika okusoma senior 1, kati nentandika taamu 2. Kati laba ate ekibi nyingira mu taamu 2 eyo ngitandika. Ate taata dadi nankubira akasinga agamba owaayo omukyala akwetaaga ewaka, komawe waka olabirira omukyala. Ate mama yagambye ogenda kusoma. Yangambye toloka. Ate omukyala gaye komawe waka. Dadi angambye enkomewe waka eri omukyala. Kati gwe kubame ekifaananyi olina emyaka 16. Omukyala nga yayagala beerako na mwami we. Njije aye omukyala ayagala ngende waka. Kati olwo obulamu kati buli confused, simanyi gye ndaga. Kati ne wenzira simanyi kituufu. Ndi ne wemba nkuba bawutande sisobola. Muganda wange obulamu ne butandika okunyiga, naye ng'ekyendongo kyo ng'endongo obuyaye bwo obuyaye nga babayitanga bayayi. Kati nga yendongo entawaanya nga ndaba nga tubeeramu entertainment obimanyi nga abaana batuyita mujje mutuweemu biki, naye nga nina ennaku. Mu kaseera ako nga oli DJ oba gwe ng'onyumirwa bunyumirwa mudo? Mu kaseera nali twali tutandise okuyiga okuyimba nga siri DJ
nga sikola kintu kyonna nti kuyimba naye nga kiri munda waliwo ekintawaanya munda owuli oyagala ndongo ne mu kiraasi tetusoma mbeera anti kati jjukira mentally ndi disturbed n'endongo ate mentally disturbed ne life kyekigenda mu maaso ewaka kati mu biseera ebyo nensisinkana ono omusajja omusumba Ronald Walusimbi Alex Walusimbi be bansisinkana epalisa ebulangira basajja basumba batusanga mu kkubo kati omusajja kyebava batuyimiriza batubuuza waaye mukama yeebazibwe nti ya okitegedde egyo emyaka mukama yeebazibwe nti ya amina okitegeera that kind of stage kati batugamba mujjeko mu kanisa mujjeeko mujje mufuneyo tayimu mukoleki mujjeko mu kanisa tukoleki tusabireko wamu gamba ye tujja kujja kati tayimu netuuka nga mazima life jjukira waliwo ekintawaanya mu mutwe ekinzibye obwongo n'ekinsibye negenda sirabayo nti waliwo obulamu obuli ewaka nti sisobola kunyonnyola muntu yenna nti waliwo ekigenda maaso naye abakulaba eno ebbali ndi toopu mpita mu sente bagamba yo salabu waffe naye nga siyimba sikola ki sirina kyenkola naye nga like obupale olumu twayambalanga bwabawala obupale tebututuuka naye nga sewompita awo mu senta mu kyalo bagamba oyo toopu kati bambi nga simanyi nti waliwo abantu abalaba waliwo kyebalaba ku bulamu bwange naye nga nze sikola tewefiirayo tobiraba kati bambi tutuuka mu kanisa ku sande esooka abasumba ne batukola ki batwaniriza kati tayimu neetuuka ne tutandika okuyiga okuyimba by then twali before entering church twali tulinawo akayimba oba kamu ketwakafulumyako kati abasumba ne batubuuza muyimba music ki kuve tuyimba buyimbi gokasotekamu ekidongo ffe kyetubawo kyetuyimba bukulukuta bukulukusi by then nali neyita wizo Kizbeats tukyagenda mu maaso n'emboozi covid azze ozeeyo keri mukyalo kati okomawo ddi ate mu Kampala nkomawo 2022 nali nkomyewo kukola masteringa album yange. Wagikolera eri? Nagikolera eri. Album ya nyimba mmeka? Zali mmeka? Zali nga 19. Awo okomyewo? Nzize. Kati kikwewunyisa nti nga bwe nkugambye nti enyimba zonna nazikolera mu dormitory. Abo abasajja nga bambeerako kiro na misana mutabani zuukuka baako nekyokola kubanga abasumba eno covid time webuddebo okukulietinga ensi kyetamanyi then kiveeyo lumu olwo oluvannyuma bagambe who is this guy bambeerangako nnyo nga ne oli mu gospel kati music yenna oyimba wa gospel naye ate nga bwe tujja mu studio both because it's a business kati 2022 nzija nkola album awo wa Master Boy awo eseguku yali wali naye kati ali ntebe kati Master Boy nambeereramu nnyo nga yansuza n'okunsuza nga sirina 10 naye ate nga ndi muweereza mu church awo eseguku awo nampeereza bwe watuuka eno wayingirirawo church eseguku eseguku jjukira bwe navaayo okugenda covid nga ze nali ndi muweereza kati covid ajja ndi muweereza kati 2022 era nga mpeereza wa Master Boy ndooza namalawo myezi ng'ebiri nga wendi awo naye nga nkuliyetinga still kirimu ekiri nti tekiŋŋanya kwebaka kati studio naddala zino eza Sachula ziba so that
ebyokunywa abaana engeri gye bazze bambaddemu wabiva overcoming otya? Kati ebyo ebintu jjukira nze nali nsiseko ku njaga. Wanywako ku njaga? Nanywako ku njaga, nanywako ku malwa, mwenge. Nali nkubako ku bantu ku kyalo abaana nkusanga tolina kyokola abo tukubuuza okola ki? Sina kyenkola. Okola ki? Sina kyenkola. Ani akugambye oyite we tuyita? Ng'ezo ziba mpi. Effujjo ly'abavubuka lyonna walikola. Byonna mbimanyi. Tolina kyosobola kunnimba. Nasulako neeyonoonesa mu budde mu biseera biri nga sinalokoka. Kati kunze studio ezo kati ng'ewange abajjayo babika byanjawulo, abanywa enjaga, abanywa emyenge. Just nti enjawulo ebeerawo nti ewange bakimanyi naawo nti ndiki? Oli mulokole. Ndi mulokole, ndi musumba. Owulira ennyimba ezisinga ne musumba. Sokoleke kati abawala baneeno. Abawala. Abawala baagala nnyo abantu nga mmwe. Kati nze ekintu ekyannyamba bwe nalokoka nti waliwo challenges ze nali nsobola nga ziri simple okuwangula n'okuyitamu. Why? Nti gwe ng'omuwala nga tosobola kujja kunnimba. Tolina kyosobola kuŋŋamba kipya. Bw'anywa enjaga tolina woogenda kujja kunkonvisinga nti kubako ku kibaabu kubanga kye nasookeramu. Omuwala ne wajja nga yeejiza tasobola kumenya. Anti jjukira nali still ninamu ekirwadde kiri ekyanemeramu mu bwongo luli eri nga nkyali mu buvuka ndi muto. Sinaba yadde nga sisobola yadde kwegulira sabbuuni mwana. Yadde n'akabiriiti nga sisobola kwafoodinga. Maama yanyambaza, taata yanjiyizaawo awo oba onfuna. Kati 2012 nvuddeyo wa Master Boy. Kati waliwo gaye eyankubira essimu. Olwo nga sinawasa. Waliwo gaye eyankubira essimu n'agamba waliwo eyampadde ku nnamba yo ali Kampala eno bamuyita Jampa ngambye mbu oli producer. Nemugamba yes kituufu ko ye tunakola tutya ninawo ka studio wano naye osobola okujja ne tulaba tubaako ne gye tugatta. Nemugamba nze gyenva nina studio nze ekindeese eno kumaliriza music wange nkole ki nzireyo. Nagamba okay tujja kulaba jangu. Namuyita Nixon. Kati nampita nengenda ku studio nendaba studio nenzigwamu amaanyi ngamba wayi kanzireyo mukyalo nga studio olaba teguggwa. Teguggwa ate mmanyi mu Kampala mwana studio ate newa Master Boy gyenva ndaba studio yakabi ndaba nga obaali mu kunfeebya naye nga simanyi nti eryo lyekkubo Katonda yayagala okumpisamu eyo discipline yayagala okumpisaamu okuntuusa wano wenjagala. Nentuuka nnambula nengamba kale nja kujja nengamba ani adda wa kawo kindi munda awo oyagala kuddayo oddeyo mukyalo ebinyamba wano sigenda kudda. Naye olunaku olwo omulundi ogwokubiri we nagendayo kuno Great Ronnie omuwandiisi yajjaawo Niki namukubira essimu watsoko jja olabe ku studio batusobola okuwandikamu ku nnyimba. Najja nawulirizamu ku zibiiti kubanga olwedde nali ncreatinze biiti nga 10 nga ziri awo nga obuliriramu eno ng'olaba ng'ekukolera ng'okola ki ogitwala. Kati bambi Great Ronnie nanzikiririzaamu nnyo nambuuza obeera nga wa. Nemugamba mbyeyo mukyalo. Ngamba olimba bino byokuba si bya kyalo nga wabikubira dda mu kyalo. Mukyalo. Nagamba bino byokuba si bya mu kyalo. Nagamba boyi jangu mu kibuga. Toddayo jangu mu kibuga tukole.
era ne tusikechi ne nteekamu project na voicinga ngamba mwana oli wakabi wakabi olina tachi nungi nze okulowooza olina essimu kati ate nga bwenzira mu kidandali bubula asala nagamba ate boyi byonna obikuba nagamba byonna obikuba kati obudde ne butambula 22 awo mu gw'omusanvu awo Golitoni najja ne alien mu budde obwo covid avuddemu awo 22 awo kati najja ne alien awo kikimbe kye kyasooka tonkaka aza kuzina tonkaka tetukola awo ekimba yangamba kimu oli wakabi alien oli wakabi era nze nkubuuli osinga bangi wano betumanyi nga gwe gusoose okujja mu studio gwe gusoose nga naye ali awo okitegedde nagamba oli wakabi naye kati tugenda kuba endongo endongo tugenda gikuba boyi nkirabye kati kangenda kufiirako bufiisi mpaka nga abotodde nange nembotola kati tuva mu alien 22 tuyingira mu 23 ekitegeeza gwe ne alien mwatambula mwennaawo bwe mutyo awo wetutyo kati awo nga tetweta boyi omukubira ennyimba kyawo nyingi yasobuliramu G ne Musumba akantu ako eyada nakawulira nga newuza yiyi Musumba ki paka nawulira nga ono ye Musumba ninga alien wamukwasaganya because aba ne group y'abantu nyingi nnyo nene nnyo avaako azini alina byakozesa okulya ate gwe oli hori ati mwakwatagana muti awo okwatagana ndowooza kwetegeera alina life character gye yali atambuliramu nga nze nagirimuko kati ate nga nze kinnyanguyira olwo ne wagivaamu okitegedde nga newakola ekintu ekinyiiza tebindya kuba nawe olina bewanyiizaako wagiba bireeberamu kati bwe twakola ebintu kati awo twali tufunye chance awo lwaki tewamubuulira enjiri n'alokoka of course nze buli wojja studio olina making sure nti ndi mulokole ate n'ekirala nina okubuulira enjiri obutaloka kiva ku ggwe nze mba nsize bayibuli egamba nti waliwo agenda okusiga waliwo agenda okufukirira waliwo agenda okungula naye mwali eni ensigo wasiga nfu oba wasiga ku lunnyo nasiga nnamu wasiga ku waazi kiringa okugeza nti waliwo ba artist kati nga Bugembe kyali wa Bob kyali wa bangi omulimu gwo kubuulira usigadde birekere Katonda sigwalokola so alien wamukuba enjiri akimanyi and he's proud of me by the way he's proud and I'm proud of him kati alien naawo ennyimba zonna waawo naawo kati Lydia Jasmine najja oluyimba olwo kawoowo ne lwakuba nnyo kawoowo bambi yajja nga ka studio tukyalimu ka setup kali akakadde naye nga equipment obulimu buli updated ne tukola kawoowo ne lugwa kati tuba tuli awo Vikita Kamenyo n'akola awo Jasmine mu kusooka omulaba nga zze ne wagaa Jasmine wuuyo ali mu the studio gundi yali etya expression of course nze nganze nali nnyo saagala nnyo kulaga nti of course muli bubeeramu n'akatemo nogamba abaana olazze tandise yaman kati netujja netukola by then try tukola ne Song Boss oluyimba Song Boss yali wandika n'ennyimba nyingi Song Boss zakozeeko nange kati Jasmine najjaawo nenkola ku nnyimba nga February the agent gwe yalukola nalwo kati netukola ennyimba nyingi Mudidi Chameleon ne Green Daddy nyimbo omuli
bamba lulo nalwo ne tukola ennyimba nyingi ne ba gospel bana gospel ministers omuli Kennedy omuli Exodus omuli ba Gresham omuli ba Riliko Michael side eno ba eribulamu musajja wa laneke mumanyi tonna bamukolerayo kabimba laneke omusajja wuuno laneke nzange eno muleetayo akuwa ku ssente laneke tegeka ssente ssebo pulezidenti w'abayimbi ba gospel aleeta akawumbi kange nakano tukayiseewo kanoniyo abayimbi ba gospel mukkirizibwa okubeetinga okubetinga like ki omupiira Arsenal egenda kuwa Man U kantekeko akakadde ndi muwagizi wa mupiira naye si betinga nze ndi wa Arsenal musajja wa Arsenal munatwala ekikopo musajja wa kawowo bagenda kitwala mukkirizibwa okubetinga mu gospel it is a freedom of choice given to someone nti omanyi koze okubetinga si sitaani it is your choice nti ndabye omupiira kambetinge kante sente zizo otaddemu nze sirabamu sitaani kati tuvuddeawo tuyingidde tukozeko ne Kamiri tukozeko ne agent tukozeko ne Lydia tukozeko ne Jackie Chandiru ennyimba ziri awo mala Kikiri nkozeeko abayimbi bangi muyimbi ki eyasinga okuwa obuzibu mu studio okumpa obuzibu kati bano abalala sinaba mu bano abalala of course mubeeramu n'okusoomoozebwa nti omuyimbi azze olina kyoyagala gwe nga producer olina kyeweetaaga omutereeza kati gwe nga producer obeerako n'engeri gyomuhandolingamu kozi nze nganze kyanyamba Katonda yanyamba nti mbaako kozi owenjaga wajja manya engeri y'omuhandolingamu bakati abayimbi bweyogedde ndaba Kamiri naye simwa Kamiri simwa yakusasula of course I was paid Kamiri because it was a remix kitegeeza Green Daddy yamuyita I was paid kitalo nyo ekya Green Daddy yafiiridde omwana we muganda wange nabirabyawo gwe kakati eyo yonna ovaayo kati ate gwe otandika otya okuyimba n'ogamba akanfulumize ddala kati music wange kati nkubuuliddeko nti before even zino ennyimba zonna z'owulidde wali wawandiikayo alubamu alubamu ng'olwedde gyeri kati side eno eya gospel ng'olwedde endongo yange mu gospel world bampulira bamanyi yes kati ate mu gospel world before okubeera nti nkakasiddwa okubeera nga ndi producer bali bamanyi nti ndi muyimbi basooka kumanya kya buyimbi kati bawulira jizi ate yakoze oluyimba naye bagamba how is it possible oluyimbi gwe tumanya bagamba omusajja producer ate byonna abikola tewafunamu obuzibu nti producer ate akolera nnyo abasacula ebyo bayita ab'ensi temwafunamu obuzibu nabo like batya okugeza like okusosola like a TV ya gospel ate okuba music wa secular kati jukira gospel TVs zikuba gospel then it's secular side eno I think secular ekuba secular olumu ne gospel naye nze sirinamu buzibu okugeza okukola n'aba secular ne ba gospel tekigwinaako buzibu no cause it is my office and it is the only opportunity I will have okubeera nga mbuulira enjiri eri oyo wa seculars okategedde ate wagospel wabanga yeka yajja oba tojasobola kuwulira njiri agenda ali kujja kukola luyimba naye kati waliwo ono omulala ono gwe neetaaga ennyo no tegeeza weetaaga nnyo abasacula okusinga aba gospel waliwo omusumba actually muyimbi wa gospel
yavaayo bwe ayayimba ne bamuwa ssente abatali ba gospel kasi Mama Fina n'amuwa ssente ne bamuvuma nnyo lwaki atutte ssente z'ekibi, ssente za sitaani, ssente zaki. Gwe senga yali gwe wali ozitwala naawe nandizitutte kubanga ssente z'omanyidde ddala nno ziviiridde ddala wa musamize. Kati wulira Katonda yakozesa abantu. Katonda ayinza okukozesa niwoba nga gwe musamize mu Kampala nga gwasinga obusamize. Katonda ayinza okukozesa. Awo si sitaani yaba akozesa. Ate sitaani mu kyaki awali amaanyi ga Katonda sitaani tasaalimbirawo. Katonda kitegeeza ye yamukozesa ajjaawo ono Katonda ye yamukozesa. Bwe bameka abasamize boolabye nga akutte ssente azitwalidde omusumba. Ntizize. Kitegeeza naye tekirina mbuzibu zirya. Bazireete enziri. Ate ze mugenda bbeeramu na buzibu. Eyagale musabire. Kusoomozebwa ki kw'ofunye mu ndongo as a producer? Nga producer muganda wange okusoomozebwa kungi. Kozi nze nga producer waliwo abalala abaproducer bannange nti abazze nga bakukuba ebikono. Bakukuba ebikono nga kyaliwo omumanyi. Naye n'akukuba enkokola nga ne bagamba be bajja okubuulira nti omanyi omukulu musajja ono abadde agambye nti okola bwoti nobwoti. Baproducer bennyini nga kyaliwo ugenda okugira bwoti nogamba tekisoboka ono gwe mbadde manyi yabadde agira bwati. Kyekimu kusoomozebwa okuli mu ndongo naddala wano e Uganda. Ebikono bingi. Osanga omuntu gw'obadde olya naye amazima ga Katonda mugulu ogamba nogamba singa saalokoka singa saava eri mu bijambiya mu kibooga eri kati ono mba mulumbirawo nemuweerawo naye n'omuleka bulesi kuba walokoka. Nalokoka ngamba wayi mukama waffe agamba mwagale abalabe bammwe ate mubasabirenga. N'omusabira busabizi. Omusabira ogamba kyonna kyekiri. Okusoomozebwa okulala sometimes kw'abayimbi. Waliwo abayimbi abamu abalowooza nti bamanyi wabazze mu studio. Kati weebuuza lwaki ozze wa producer ate gw'olaga omanyi nnyo okusinga producer. Kikyamu. N'omuteerayo eno n'agamba ebyo bijjeeyo. Gamba kakati olaba nga wano wooti nomugamba piano yiyo gikubemu tulabe kyoyagala. Kati gwe njagala onkubira kigamba kakati. Ajja n'oluyimba nkubira ng'ekyo ono bwe yayimba mu luyimba. Nogamba okay tetugenda kuba exactly ng'ekyo naye tugenda kuba ekintu ekyefaananyiriza ofune ekifaananyi kiri. Oba oluusi n'ebyayimba nga tebikwatagana n'ebyoli ate ng'ayagala ebivuga bifaanagane. Abamu nga bayimba vice versa ebizibu biri mu studio. Olina omuyimbi gwali ogobyeko nze nogamba nkutadde genda. Sirina gwe nali ngobyeko mu studio. Cause ekisookerako ddala omuntu oyo mu kifo ky'omugoba mukolera oluyimba. Biki byofunye mu music industry ebiri tangible ng'oggyeko connections okolaganako n'abantu ab'enjawulo ebiri tangible byogamba nti bino. Kisookera ddala mu industry so far sisobola byatulira bwa naye wadde otugamba nyinayo amataka weesirikire bantu baloga nga obeera mugezigezi ng'akaana kangi k'omusuta ngenda bikubuulira nga todda naye nga mu byonna ekisookerako ddala nfunye emikwano egigasa ate nfunye emikwano eginyongerako egingattako n'ekirala of course wendi ndi bulungi yadde sinatuuka wali. Omukyala gyali tuyita Winnie. Eyo yemmaali yange. Bamuyita Winnie? Winnie. Gwe sosokolako interview n'oyogera erinnya ly'omukazi ebyadda. Girabye
andi kati eno tetwekweka bakubuuza omukyala kakati abeereeyo naye nga abeerayo Queen alayika wanje uli wamufuna otya? Emaali yange twalabagana 2013 awo ku kyaki yali tanayingira kyaki yali tanalokoka ne kati mulokole mulokole kati Mukama yebazibwe so embaga yaffe yaliwo 2024 wakola n'embaga nakola n'embaga bafubuka nga bati okusalawo gukyajja kita n'ogamba lemiseto anti bagamba nti ebiseera ebisinga bwoba olina woyagala otuuka waliwo ebintu ebimu byolina okwesenyuwa n'okwerekereza olyoka otuuke wali newerekereza ebyana ebijja mu studio ebirungi nga tebina na ssente najja nakwega producer omusumba nogamba nebadde ago omusumba akoze atya okola otya kati osirika busirizi kati wadda bamukola kati enjiri nakola ki Yesu akwagala webale nnyo kati ekuyingidde aba akitegedde nti nzize wa producer naye muki mulokole so kati ekyo kintaasa nnyo ate kati abavubuka abali eyo tebaagala kuwasa tebaagala setolinga ali mu life eyo naye ngaate ye asobola okwebeezaawo ng'omuntu mu byonna sebo wasa oba toyagala kuwata ngenda kukuleetera omukyala ku mpaka olyoka okitegeera byonna bisoboka by the way because in the first place nali mbitya nga ndowooza oba bizibu nnyo kati neebuuza abaliyo bwe bakikola batya abakirimu naye at the end of the day Mukama n'atukolera embaga ennene mu Eastania so family mami daddy obalokoka balokola ddi sizalokola naye ng'enjiri yo njibawulira oba oli awo one day enkya oba luli asalawo n'agamba owaayi so kati bikyuseemukko ne mukyalo because wali olugendo lwobadde olutandika lukaabyamuko ku maziga kati Mukama akwadde kusa bikyuseemukko bikyuseemu ate bitandika butandisi kati bitandika butandisi tegeeza bazadde bo bali proud of you they so proud tebasobola ate kujjukira muyaayo oli gwe bakubanga kibooko olagawa naye kati they are so proud nti mutabani waffe gizi producer ne dadi abeera walira nakubira kati bagamba oh my son I'm proud of you my son naye luli kibooko kuba kibooko n'ogamba naye baddayi industry ya gospel gyoyimbiramu nene ya Secular gyolimu nga producer kitwale bwetyo industry ekyesinga okubeera enzibu okupenetrating zonna nzibu si kyangu okubotola ogamba nti kati Kachumbali TV mugimanyi si kyangu blaza nti nandikugambye nti buli side waliyo enkokola tebasobola kikugamba ekyo ne mu gospel waliyo ku nkokola waliyo enkokola naye mu byonna nze kyemanyi naddala ku side ya gospel industry wobeera nga otya Katonda omanyi Katonda oyagala Katonda there is no way wogenda okunkuba enkokola tekisoboka so bonna wazibu Secular enkokola nyingi waliwo atayagala oyitewo kituufu waliwo agenda okukeera mu ssabo afuuwe emmindi agambe oyo omukulu Kachumbali tagenda kuyita waawo ne waakola atya but because kati nganze nasalawo nti nyimiridde mu Katonda I'm focused and nothing can stop me. Okay. Yeah, man. So nga tuwumbawumba baani bewandyetaaza okukolako obudde buno naddala mu kuyimba kubeeno mu production kyenkana bonna okoze nabo abaamalayo mwali mu kuyimba bangi sola bamenyaamenya nti mission yakubuulira njiri nti newaba wa Secular nga ze nagamba omusumba twandikozeeko kukayimba ngamba you are welcome because it is an opportunity
So kati obibalansinga otya? Olinayo oluusi interview your music, olinayo omuyimbi akulinze ku studio, ate no Bible study, ate no church, obibalansinga otya? Kati buli kimu kirina obudde bwakyo. Nti obibalansinga naddala ku side ey'okuyimba kitono, side yange kitonomu. Main thing eri kufulumya, okukolera balala ennyo. Ensonga lwaki nti nconcentratinga nnyo kufulumya production. Nti saagala nnyo ate omwana awulire omutumba yakubye lagagabya ye n'alaga ye kati anankolera ki ng'akubye bw'atyo olaga kati fe anaakolera biki, ayinza okubba oluyimba lwange bangi nno baga kaali muyimbi ayinza otubba. Ezo saga zaabeerangawo nnyo naye mu byonna making sure nti omuntu muwa obudde nti I give them time. I give them good food. That making sure they are satisfied, nothing is. So kati abantu abakubye engamu bano abayimbi abatandika batyo okujja ewamu olwa costs nti muli babbeeyi ewo kiri kitya? Ewange nandikugambye nti byonna bisoboka n'ekirala engeri gy'ontuukiriramu kikulu nnyo. Ojja bagira batya amampaati, ojja n'amampaati oli engeri kiri kitya ono gundi okuva eno ogundi bonzeye oli wammeka ono omukamba obukadde obubiri abo nkolera bubiri ankonina 15 tonko oli engeri gyazzeemu gy'omukwatamu, engeri gy'ozzeemu kikulu nnyo. Era weesanga tulina bakyali okitegedde bw'ojjisa amalala omuleegera malala bajja politely naawe omukwata mpolampola. So yenna yenna omuyimba ali eyo oba producer kikulu nnyo engeri gya approaching omuntu nange nga producer engeri gya the way I approach artist kikulu kikulu nnyo. Waliwo akasente akafulumye ku NCF kuli Bwajajjalagadi abayimbi bafunyeeko babeerako kukolulwemu ku National Theatre nga ndaba ne baproducer beekolamu awo omulimu. Mwoli mu kibiina ky'abaproducer? Mwendi kyemanyi kuba I remember I registered naye lwakuba nti mubeeramu obukundi bw'abantu abaagala okulya obuli nga ekintu kimu kulya buli which is bad. Omululu banti ogere bwenti omululu si mulungi making sure nti okay obyeko naye abalala bawe naye bagenda mu maaso n'okuligisa linga sako mwoli sako y'abaproducer. Anti jjukira ekibiina bw'obanga wa registeringa mu kibiina mwe muva sako. Kati sako kitegeeza nti ssente bwe ziba zijja mu kibiina ekyo sako eyo anti ziyinza okujja mu kibiina naye ate nga bamemba ba sako balina ozifuna kuba baligisalinga ku sako. Uganda yondalamu Saalongo kale bwezinamanya no zifulumye nga tofunye tujja kudda nakuwulira akasimu nkubuulire nagenza osajja nenkola buli kimu nabalabyeyo ku National Theatre nga bagira ne bagamba kale basawo ne banyabo mbale ne Giz Beats. So basawo ne banyabo emboozi eyo ndowooza mugiwulidde bulungi nnyo. Bakyali kyabayimbi boga ntono kyali wange ng'ovudde mu ndongo. Kyali wange Jack Chandru kyali wange mu ndongo. Master Boy Solo on the Beach ninayo Kukipani ninayo Sharp on the Beach ninayo abalala bangi. Mweweerezako ku mirimu? Tweweereza. Oli n'agamba kyaliwo tosobola wakugamba nti owaayi mpulira percussion ono tanatuula oba wandigizeemu gamba tugire bwe tugire tubeeko ne kyetukola. Then kirala Saalongo kye mbadde neerabidde buli yuuti yenna alieba omuntu yenna atandika ekintu kyonna ekigenda okuyisaawo mu bulamu ekisookerako ddala kwekkiririzaamu
nti osobola kati bino ebirala bikwase Katonda then bw'obeereko nekyokola do something and he is going to do something. Omuntu ng'ali eyo ayagala kubeera nga ggwe ayagala kubeera nga n'essimu ayagala kubeera nga bbawa osobola omuyambako mwana muto geto youth naye ayagala ekirooto kye kubeera producer kazikuba nsobola omuyamba naye nga bwe nkugambye nti approach kikulu then n'ekirala wano wendi ntobye okutuuka wano then n'ekirala bw'okwagala okubeera nga jizi kwagala okubeera nga n'essimu tolowooza nti it is a one day thing nti kera kumata kati gwoli n'essimu gwoli bbawa gwoli acting oli kigenda kutwalira tests bakuyita okugeza ebigezo ogenda yita mu bigezo bingi bw'oba tolina bugumiikiriza oyinza obutatuuka waliwo abashortcut nti kaakati nze wano nti kampitewo wano kankole nti kati avenue gy'oli nti gyendi kati njagala onteekeremu ku logo yo neyange nze giri okay basebo ne banyawo ensonga muziwulidde olina akatalekeka abaagala music bamusangawa endongo yange nkozesa Gizzy Music UG YouTube TikTok yonna bayagala omugula buguzi ate naawe nkubanja ogule album yange album bayameka album dola zibanga mmeka nyimba ziringa kati bwe balande buli luyimba luli ku dola emwe nyimba ziri 19 dola emwe rimwe 13 mu lukaaga mu lusanvu kale tugenda kwekwatamu omulimu nga ab'akantu kaddali yasiba tulabe engeri gye tugulayo bonna tuguleyo album tulabe engeri gye tukagula Salongo wagulayo ka album afa kale ase olwanya tuyinza obutasukkako mbeere bulungi bweraba